Olunaku lwaleero abayizi abasukka mu 2007 bafunye degree, diploma ne certificate mu masomo okuli ery'obusomesa, okukanika ne science. Whose names have been presented and being awarded the diploma in guidance and counseling of Kyambogo University. Omukolo gw'okutikkira gukoleddwa Chancellor University no Professor John Sebuufo nga yeebazizza akakiiko akakulembera University okutandikawo amasomo amagye ag'ebyemikono aganayamba abayizi okwetandikirawo emirimu. I wish to congratulate Council again for putting in place new and innovative programs that this country needs for its development. Asabye abayizi abayitidde ku ddala erya waggulu okuzza amagezi ge bafunye mu byenjigiriza bayigirize n'abalala. I want to urge you to take up academic careers so that you contribute to the next crop of professors. Abayizi ababiri abasinze bannaabwe okukola obulungi basiimiddwa. Abatikkiddwa mu mbadde n'essebwana wa Busiro Charles Kiberu Kisiriiza afunye degree mu by'obugagga by'omutaka, ebizimbe n'ettaka. Muwerere abaana okusobola okubeera nga bafiitinga mu Buganda y'enkya. Mu ngeri y'emu abayizi abasoba mu 10 batikkiddwa ku ttendekero lya Team School of Beauty and Comprehensive Studies ng'omukolo gubadde ku Sharing Hall Ensambya. Akulira ekitongole ekigatta amakolero amatonotono ag'obwannannyini kiyite Private Sectors mu Lungereza Gideon Bagadawa yakoze omukolo gw'okutikkira. Yennyamidde olw'amatendekero nga gano agagwanga gaakatandikibwawo nga kino akitadde ku bantu abagakwata obubi. The next thing you hear, so and so has closed. They are no longer there. How do we sustain market presence? And someone was talking about know your customer. Customer care. That is one of the biggest challenges, and we have many professionals. Kaminsona w'ebyenjigiriza George Muteekanga nga yakulira ebyenjigiriza mu masomero ag'obwannannyini n'amatendekero agambye nti gavumenti etandiseewo enkola ey'okunyikiza okusomesa abantu eby'emikono. Era nga vocational education gwe mulamwa gwe tutambulira olwaleero. Abaana bangi tubasomesezza amasomero mangi nnyo n'ebigezo byafulumye naye bamala okufuluma omubuuzi osobola kukola ki talina ayanjalangalo. International School Margaret Kyambadde omu ku bakulira ettendekero lino ategeeza nga bwe yatandikawo okuyamba abaana abasoma ebyemikono okulaba nga bava mu kulinda emirimu gy'omu ofiisi. Tetuli ku profit making, tuli mu kuyamba ggwanga tulabe ng'abaana baffe emitindo emipya kibeera nga kitambuza obulamu. Abakubiriza obutabaswaza kubanga bafunye amagezi agabamala. N'olwekyo baana baffe njagala nnyo bakubiriza temutuswaza yonna gye mugenda. Bolisezza ebintu ebyenjawulo bye beekoledde era nga babadde babyambadde. Adrian Bwani Kabale ne Afua Nakitebe bakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV1.